nempulira ulira sebo ulira nzondaba ne bwonkomba mu matu simanya nonkomba wa nze love yange erinnya tunudde ku kye bayita Sente ebyo saagala manya tombuulira bannaye kati ekitegeeza weetunda netunda ebyo tubisaana kumbuuza byakwetunda olw'ensonga wembeera nze asasulawo nesasulirawo embeera nzo neerabirira I cater each and everything for myself okiwulidde ssebo ebyo byombuuza simayanga neetunda tombuulira saagala nabbimanya gwamanyi bw'obitutte naye nze nkubuulidde lave yange ndaba ku Sente n'erinnya mimuwanga nga yatomera ekimbabulira ky'omukazi oyo malaya yeetunda Hello sebo nze bampita mukunja wano ku Beat FM mu Ndobeso wangambye nkukubireko tata nsimye okuwuliza sebo omanyi njala nnyo Beat FM n'omukunja obwongo obungi kakati sebo omanyi mbeera tambula wengendako ebweru w'amawanga eyo naye nga wonna wemba mba mpuliriza Beat FM sebo namu obusibusibu naye nga nsuubira osobola okumalira buzibu buno buli waka ne mukyala wange naye nga nsuubira osobola obugonjoola manye ekituufu manye wengwa ani omutuufu gwendi naye nani gwalowoozaako n'ebigendererwa bye bizibu ki obwo obuzibu bwe buli ono madamu wange ono essimu yange terimu patana bwe bankubira ndisiivinga nga waali ng'era omuntu w'omuntu nti tuli wamu naye ate ye bwe bamukubira essimu akukuta bwe bamukubira nga taliiwo okulaba mistikolo ze essimu ye mulimu patana tandiyagadde nnyo kulondoola bamukubira naye bano bamukubira n'alisiivinga akukuta kati awo ekinyusi awo ekiri awo lwaki we bakubira okukuta essimu ozikwatawo wetoloola otambula omanye ennyumba nnene atambula simu wamukubira ali mu ddiiro okugenda okufundikira ng'ali mu kisenge ky'abaana nimubuuza lwaki obeera okukuta ati zino mitingi za kika ono bulaza nebindeetera okumenyeka omutima kati awe mbadde ngaala okumanyamu mbeera kiiza atambuliramu nakiki ekimukuleetera okukuta n'amasimu agamukubirwa kati gwegwani nze muwanga onayogerako naye kale beerako ku simu tovaako kale Hello. Naye muwala gwe olumya. Olumya bannange. Naye
kale munnange kale nkubira essimu nenkukubira nga tokwata naye gwe saagala akolimira ku simu yange ate era saagala akolimira ku simu yange nompa essimu njikuba naye kale naawe oliraba omuntu ali kubonyaabonya nze tonkolimira kubanga eno essimu yange obulamu wanze neereza lwaki onkolimira nze neerezaawo essimu yange nze egyekyajingira nze agyetegerako sente kiki oba onkolimira onkubira ng'onkolimira nze seesembereza saagala nakunsumbuwa nako abantu okunkolimira okunsembereza ebizibu kale nsonyiwa nnyabo gwamanyi kuba saakutumyeko nkubiri anti nsonyiwa naye nze omuntu bw'omanya nti omuntu omutadde mulaavu laavu inza okikakasa nteeka omuntu mulaavu nze laavu eyange erinnya ntunudde ku sente tebakulya ebinusu nti nteeka omuntu mulaavu nowe kakati olwo kiki waliyo nimbalimba nomala okunteeka oyogera nze ndaga sente laavu eyange etinye ekyo kyokka kyekizibu kyange nze nze olutunula ku sente bwenti nga laavu eyange erinnya naye ne bw'oyogera obulungi ne bw'obeera mulungi ne bw'oba otunula otya sirina laavu nze laavu eyange ejja ndabye mane olw'ensonga wembeera nsasulawo neerabirira ndabika bulungi nyambala bulungi so it means buli kimu kikozesebwa ki sente nze kyenkubuulira kiri nti ebyo byonna si kikulu naye nze wanteeka mulaavu nempulira ulira sebo ulira nze ondaba ne bwonkomba mu matu simanya nonkomba wa nze laavu eyange erinnya ntunudde ku kye bayita sente ebyo saagala manya tombuulira bannaye kati ekitegeeza weetunda neetunda ebyo tobisaana kumbuuza byakwetunda olw'ensonga wembeera nze asasulawo neesasulirawo embeera nze neerabirira I cater each and everything for myself. Okiwulidde ssebo ebyo byombuuza simayanga neetunda tombuulira saagala nabbimanya gwamanyi bw'obitutte naye nze nkubuulidde laavu eyange ndaba ku ssente n'erinnya ante kati ekyo kitegeeza weetunda kubanga kakati gwowoza kimu sente kale wulire ono olwo bwenzigyewo nga sinaabye abakazi tuunya toba mboyinza okunyumirwa nga nzize empunya ebyenkozesa okugyawo nga mpunya bulungi naka mbijjawa mbijja mu ssente ssebo ate era ekikulu gwe okulembeza nnyo ssente ssebo sabbuuni gwe nnaaba olowooza nsinikayo mannyo ne bamumpa okujja nga nkuwunyira akawo nga mpunya bulungi olowooza mala kusinika mannyo oba biba bya ssente bannaye nalirabye ku bazadde bo naye kasajja gwe tonsumbuwa kuba oli kakopi kasajja gwe olabika oli kakopi tonsumbuwa nemuwanga bwotyo bw'omuvuma muwanga oli ku BTFM mu ndobeso mu programs simuka ne mukunja maama nze oseka ki byononese nseko bazigana aliwo otolina sekera nga byononese naye gwe osekera nnyo ebyononese kyogamba njagala nnyo ebyononese ndi mulungi nnyawo toli mulungi oli musufu nze natugadi janga ndi wano Lusiika bami muwanga nga yatomera ekimba bulira ky'omukazi oyo malaya yeetunda maka wera bituweereza buteevu tatabwe ndi lumujja Kosovo omukazi nga talinawo nawe muganda wange oyo omukazi ndaba talinaawo koza kulembeza ssente kitegeeza maka bw'obaawo nakasente k'oba omutwala muganda wange sooti ng'onoonyeddemu omulala naye oyo tata boy ndi lumujja Kosovo webale nnyo webale tuweereza kale nze yaseni ndi nakiragala naye mugundi otalina mukazi muwanga omukazi yeetunda bwetunzi yalowooza kimu ssente kati muwanga amwesonyiwa amute Juliet Semaganda emakaso zinyazi kati agenda kunyonyola Bawe agenda amugamba kibambi mukama ataase mukonja mukama ataase bye kale wasiye kya maka ne mama otinga nakachwa bulungi mpima living stone na goje kasala enjo muna kyagwe yaba nanga bakazi bono ne kibali after sente twaza ina mukwano gwa basajja tebakyalina
Banaye asisimuasuza mutama bali kutuweereza andi kati banaye obwavu bungi bukyala aleka yetunda bambi sente efuuse sente edduuka erimu eyimirira bannange mwe bali kuweereza amanya Kisule Faride Mukono abangi omanyi nga Ssenga Nabuuso mwe bali kutuweereza bamikwano.